and others. So legally you find that nobody qualifies to suspend NGOs in Uganda today. Legally you find that nobody in Uganda has the right to suspend NGOs. Bibadde bigambo bya bukambwe nnyo, obusungu ateera mukadde ke kamu n'obukaawu, ateera mukadde ke kamu n'okulabula gavumenti eyakuno olunaku olwaleero. Abamu ku bakulu abatwala zi NGOs ez'enjawulo mu ggwanga nyaffe Uganda we babadde nga bakulembeddwamu omukyala Dr. Sarah Bireete bavuddeyo ne bagugumukira gavumenti yakuno oluvannyuma lw'okubanga erina NGOs eziwerera ddala ze yateekako natti ate n'okubanga eyimiriza emirimu gyayo oba gyazo bwe twali tugenda mu kalulu ka bonna aka January ng'ennaku z'omwezi 15 gavumenti erina NGOs ze yayimiriza wabula bano bavuddeyo n'obukambwe ate era n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu. The state is now struggling with this autonomy of NGOs. I'm sure some of you have even heard about a draconian bill on NGO funding by a state which has a skyrocketing public debt. Now, because of the struggle with the autonomy of NGOs, is posturing that they want to fund NGOs when they cannot fund teachers, when they cannot fund medicine in hospitals, when they cannot pay their own bills. We still have 70%, no 50% donor funded of our budget. But because of control and the struggle for autonomy of NGOs, now they are there debating on how to find money for NGOs. I'm sure most of you know the skyrocketing public debt in this country. We have Article 38. Public interest lawyers have come forward, including Law Society, Mike Awoneka, and others. So legally you find that nobody qualifies to suspend NGOs in Uganda today until that gazette is out. I hope I've answered that question. So when Ogelo asks how come we are not demanding, should the government be awakened to do their own duties? They amended the NGO Act of 2016 under the standard of the current leadership of the parliament. They refused us a hearing. Ambo bya Dr. Sarah Bireete wamu ne banne bwe bakulembera zi NGOs ez'enjawulo mu ggwanga nyaffe Uganda. Kati gwe bwe njogera NGO nga tokitegeera mba ntegeeza ebibiina eby'obwannakyewa. Nkugambye ebibiina ebimu bibadde ne akawunti zaabyo ez'omu bbanka nga gavumenti yazikwata ne ziteekako envumbo oba n'esooka ezifreezinga mu lulimi Olungereza. Ne kitegeeza nti NGOs oba ebibiina eby'obwannakyewa bibadde tebyetaaya ebiwerera ddala nga 10 n'okubanga tebikola mirimu gyabyo gye birina kubanga bikola. Omukyala Dr. Sarah Bireete agambye nti yeewunyiza okubeera nti gavumenti nayo yennyini esitwagolinga okubeera nga yeeyimirizaawo yo nga yo. Agambye nti gavumenti ya kuno n'eggwanga libangibwa ensimbi nnyingi wabula ate gavumenti eri mu kubakana na kukola tteeka lyakubeera nga yo yegenda okuteekanga ensimbi mu NGO ez'enjawulo na bwe kityo ejjeko NGO zino olukusa okubeera nga zifuna ssente okuva ebunaayira. Dr. Sarah Bireete agamba nti just gavumenti ebeera eraze embeera ya katengo okubeera nti bo babadde nga bafuna essente okuva ebweru ne zifandinga ebibiina bino oba ebitongole bino eby'obwannakyewa. Kati gavumenti bw'eba evuddeyo ebeera erimbye bulimbi mu line efaananako bwetyo. Kale eyo nno y'ensonga nga bw'etambudde okuva sayidi eyo. To my English speaking friends, I think I would get you a piece to get you online with everything that has been happening. The civil society organizations in Kampala today have issued a strong call to action demanding the immediate reversal of government measures they say are shrinking a civic space and undermining constitutional freedoms. In a joint press statement released, the organizations rejected accusations that they are threats to national security,
insisting instead that they are critical partners in Uganda's development. At the same time, they called for the urgent reinstatement of suspended NGOs and the unfreezing of their bank accounts, describing the ongoing actions as illegal and unjustified. Weewaawo akatambi koolaba ka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olunaku olw'eggulo weekend oba olunaku olw'Essande Omuteregga yasiimye n'avaako mu mmotoka awo mu bitundu by'Ejjinja naddala mu kibuga ky'Ejjinja ewali akatale aka Central Market n'atandika okuba nga awuubira ku bantu be okuva oludda olweyo naddala musaidi awo nno aba atuuse mu Busoga, so yagenze maaso olw'okuba nti nno abawuubirako ate oluvannyuma n'alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo. Yazze mu bitundu ebyayiganga oba mu disitulikiti yayiganga sayidi eyo, wabula kaabadde kaseera kanjawulo nnyo. Abaganda ku sayidi eyo wamu n'Abasoga abafunye omukisa okubeera nti bamwerolerako beene n'okubeera nti ddala yasiimye okubanga bano abawuubirako. Kifaananyi ky'olaba ku sikirini yo kifaananyi kya mukyala kati kigambibwa nti mugenzi babiri. Poliisi yatandise okukola okunoonyereza ku musajja ayitibwa Mwesigwa Dickson Muganda nga kigambibwa mbu ono ye yasse mukazi we. Mukazi we yoyo gwolaba ku screen ono nno ng'abadde musirikale wajje lya wano erya UPDF oluvannyuma lw'okumusibira mu nnyumba n'agikumako omuliro. Omukyala yasibiddwa mu nnyumba, baawe nga ye yamusibiddemu, ennyumba n'agikumako omuliro. Okusinziira kwa alipoota za poliisi, omugenzi babiri abadde akolera mu nkambi y'amagye ey'Ebbombo era nga gy'abadde era mukazi oba yabadde mukazi wa Dickson Muganda, wabula Dickson nti yayosse omusubi. A lot of information is yet to come from that side. Awe tuvaawo ekifaananyi ky'olaba kya musirikale abadde ow'eggye lya SFC. Eggye eryo mulimanyi bulungi nnyo nnyini ddala, eggye erikuuma president wamu n'abakulu oba aba VVIP. Awo nno weewo ezimu ku nnaku ze ez'obulamu ez'enjawulo nga tali mu byambalo by'amagye. Omukulu ono ku social media mwalabye nnyo amawulire mangi agatambudde nga gamwogerako, wabula agamu gabadde gamwogerako mu butali bulungi era ng'eŋŋambo nnyingi ezabadde zimutambulizwako. Kati nno famire evuddeyo n'efulumya ekifaananyi kye ng'ali mu ddwaliro okuggyawo ebigambo by'abantu bye babadde batambuza ku social media. Waliwo abadde batambuza amawulire ate abamu nga balina kale bye babadde batambuliza ku mujaasi oyo wa SFC eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Ekitegeeza wembiddamu nange emmanga zzeemu okutambuza ekyo ekibadde kitambuzibwa. So kino kye kimu ku bifaananyi ng'ali mu ddwaliro e Nakasero ng'afuna treatment. Wabula abafamire ye baavuddeyo ne bawanda obusagwa oba ne balaga obukambo bw'amaanyi nnyo eri NUP wamu ne banna NUP ababadde batambuza olugambo ku munnafamire waabwe oba ku mujaasi ono. Bagamba nti bonna ababadde batambuza eŋŋambo ze babadde batambuza babadde beenoonyeza byabwe. Kati soke tuwulireko wano. It is very absurd and ashaming. Nupu
and your people. It is absurd that you do not have anything of value to talk about, and you just get a person who has been sick for 2 years. By the time Bob Wine in the room, who got your hands? He could not do anything. It is very absurd and ashaming. I want to say, Nubu and your agents of evil, your agents of darkness, you do not have any better information to share other than rumor and giving false information. Herbert Kunda, that you called Herbert Kunda, served, lived as a soldier, died as a soldier, he died of cancer, he never had any of what you say. Hanga, Kapume, Kamanasa, in the government age, but I didn't work. Bigambo byaba famire yowa SFC omukulu Herbert Ankunda oba Kunda Herbert eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu nnamagye oyo. Bano nno bagambye nti NUP n'abantu bammwe kyannaku nnyo nnyini ddala nti temuyina byakwogerako. Ne bagamba nti omukulu ono munnamagye abadde mulwadde okumala emyaka 2 bweddu. Era nti ne Bob Wine wakolera ebya campaign ze n'ebyobululu byonna we bitambulidde. Omukulu munnamagye ono afande Herbert abadde ku ndiri ng'ekirwadde kimugoya era nga kimubala embiriizi. Kati omukulu oyo muganda wa Herbert abadde ayogera agambye nti NUP and ba agents of evil oba nti aba NUP ba agenti ba sitaani olw'ensonga tebalina information ya kubeera nga basharinga wabula ogenda nga batambuza eŋŋambo. Era bano ne bagamba nti muganda waabwe munnamagye afande Herbert abadde musajja asaavinze nga ow'amagye okumala ebbanga lyonna era nga yafudde nga munnamagye ddala. Era ne bagamba nti bakira ono ekyamugye mu bulamu obw'ensi eno kyabadde kirwadde kya kansa ekibadde kimubala embiriizi. Bakira siŋŋambo n'ebigambo byonna nga bibadde bitambuzibwa ku mikutu egya social media. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.